flat ngo bimanyi wano bitukola kwa mbimanyi abamanya nogati yayimbe nga flat kwata badde ku ekyo era atira batononya bakisobola kubanga just kuba kwezuula kati lutala akisobola atera era oberayo ngo owulira nti akikola ando babeerayo nga bagikolerako netro gikolerako gitandike atosobola just kwezuula ate kati okwezuula kyo mu kiyige fena amanya twange sidinajukangamu ebibye ne birama tusobola omutegesi yayagala kulabisa yagadde kulabisa omutegesi naawe olimba kino nawe okiyingidde tugenze peje soka waliwo atemyeko omukazi we omutwe mama nyabo nagusulira omusiguze yalabbi mukama muli bwatunula kama katonda wa Isirayiri ego omusigula n'atemako omuntu kale wuuyo omukazi okuza abayizi ate abantu bwe bati nze nagamba ensonga lwakwanza embwa kyange kyabukambu yazidani tandi accept najja nga naye bakole ekyo wana ate bya koti naye mukole kye kimu kyakoze munne bya Mr bya kojja bya lulovula tekola lulovulawo kola ekijjawo okole bwoti tugende era just bakwasa kissa nikati addemu byatawanyo ne sente za gavumenti tebatula bamulereza bamuteke ku kikabangali batwale bazze ngati yekenyini yatema ngate naba mukuma kwe bali ne mundu okuzaama abayizi mu masomero abazadde abasasudde ebitundu basitanye enkumulitu y'ebintu eremeseza abamu okutandika requirements zasuka zisinzeko fe bwe twasomiranga simanyi umuntu atugamba kale fe twatwalanga twepepa kituufu twazitwalanga batulekanga ate mulimu n'ebintu ebyabanga eyizanga mu ngeri ayi nekirala kisosokoleke mulimu ebintu ebyaberanga ebyobwerere omuntu osasuza otya muno nti basketball atenge someri muwadde fees extra kumutetenkanya ebino biba byabwerere pate y'abaana ani agibatumye abana pise bino bajja kugenda musasule pate yaabwe ani abagambe nti njagala mumugitonde mujje ku magoba gamwe muteekewo pate kinuma basketball omupiira teguba gumu kale niwaba mutendesi nga mulete taba omu abaana ne babangana nosala ne buno nsoloza ya 10 banange muswaleko samunsi ba business ba masomero mujukire covid remember you guys katogereko banange kale new vision era mali megali cooperative value ya sendeza cooperatives yazirira ddala no zabulira muzenva awo abantu badde mu kivu kya Museveni awoma kikino president ave kololo anasibeyo ate wawo ebisibya bimikuze areas ezatwala yatwala muleke awo gwalinga wakawe yabaddeyo era minister wa Kampala namutegeza nti NRM ejjudde nko abaana tebeyagaliza buli muntu aloopa munne yoba kintu ekyo president anakikola otya aloopa munne buli bwe bakusembera ono nga atalawo okuloopa ono nono n'aloopa ono obuteyagaliza bungi n'abayimbi n'abasuubiza kale muli mutendo gyazisangamu ate n'emirimu nga kwotadde bagamba minister of agriculture ayina emirimu trademark East Africa waliyo KCC ayina gyegaba Zuukuka ebintu byensi byakugezaako kale byonna biri wano mu New Vision afumye onakola geno mugule otegere bisinga tuba tugenda mu kakaawa kaffe banafa abachapa General Enterprises wali mu kikuba gamba abaana badda ku somero nara noodles genda kudduka saba nara noodles omwana ayina okugenda nazo ku somero buli mwana agenda nazo wasekedwa agenda nazo nowa primary P6 P7 muzimuwe asoziryanga bagi asozikolesa ate ne prestige mutekemu sabuni wajama emiti ebiri gimusimbe owalanzo wakunaba tamu emu ekitole kimu kimumala n'aba ne banaba byonna bijja kuba bitambula genda mu kyapa General Enterprises osubule kakaawa kafuna kwa ojja kuyita ku 0772 489593 oba ojja kuyita mu kuba simu 04433787 okitegedde kakati kakaawa ke mwatweza katubulemu katono tukabaleetere Muchenja ngakakutusidwako Prestige Magellan. Kale tugamba nno munange ntesa ejja kutuwa amaanyi katandike bwete omulungi ali ku Bukedde TV abali luzatu bala musaku mubale kubayo nawe ayina watudde ng'otetenkanya bulamu good morning ono nno muyambe agamba bufumbo mumazemu emyaka 15 naye emyaka 3 emabega bawange bambi yafuna akabenje k'emmotoka
omukyalo n'agenda maaso n'agamba nti no omutwe gwatandikirawo ate okumuluma ennyo ddala naye twagenda ne bamujanjaba n'awona ne bagamba nti no yalina omusaayi ogwali gwekwata blood clot ekinsobera tulina abaana bana bonna basoma mu siniya naye ekiseera ky'okuddayo okusoma bwe kituuka nga omwami addamu okukaaba omutwe bwe mugamba tudde ew'omusawo takkiriza okugenda naye wabula bw'akomawo n'eddagala aŋŋamba bamugambye yeewale nnyo ebimweraliikiriza era maliriza ssente ezisinga nzisasudde mwe mulaba ddala omutwe gumuluma omwami wange oba abeera yeewala kumusaba bintu bingi ng'abaana baddayo ku masomero omutwe guyinza okubadde gumuluma gusoboka kubanga buli muntu bwafuna kimuleetera stress omutwe gusobola byebisookerwako ebyo buli woyogera fees kitegeeza kiba kimutegeeza yeraliikirira omutwe ne gumuluma bweraliikirira omutwe gwe gweraliikira kuba mwe muli obwongo however gusobola okuba nagwo tegumuluma olw'ensonga ntayagala kusasula ng'akikozesa omuveeko naye gusobola okuba nga ngumuluma ebyaddala kakati tunakasa tutya kubanga bw'aba amira eddagala ate amira lyabwe nga omutwe tegumuluma ate bali bamutane bamugamba oteredde abasawo bo bagamba akiriyokka ateredde katonda akuba ekimulemye okugumiikiriza ekyo bagamba omusajja emusaba fiizi nga omutwe gunuluma okukamala buli bwatandika stress ya fiizi kati olaba noono kati azisasula naye kimuluma kati byonna byenaze mbitegeera kati naye kimuluma agamba yiye akasente kange mbadde kalina wano ku kipembeni kabadde kagenda wa maama akirisi kaleete ente ey'okubiri ebintu bwe bityo kati kagenda eno awuliranga oli atamugaseeko bwe bityo ebitandika omusajja alina nozuukuka awuliranga olyamu kubanga ebbanga oligenda nga oli mutakugattako byo byowulira sirajja abimanyi akati munnange simanyi omuzuukuka emyaka kitutte ebbanga kingaali bwatyo nga buli ssaawa bamusasulira busasulize agati buli fees bwe zituuka ng'azireka nga omutwe gumuluma tukuyambe tutya madamu kubanga kati n'omusawo alina okuba wali ebbali nga tuga omusawo ddamu okebera ono yatereera njajja mugamba stress omusawo naye akolera nnyo characteristics z'obulamu bwo kaki ekikuluma nti ki halo waalaikum salaamu twase bulungi wasotya sebo nkugambye we bali kukalengera baaba mpulira bibyo balekisima antikali Waalaikum salaam sebo. Abaana batudde. Waliwo omusajja gwemanyi omukyala atandika mpolampola okweguza enva. Oyo teyadda muzigula. Yatandika mpola okweguza enva kuteeka kusaako yaka. Oyo teyadda mu bikola. Nga buli wabasaba agamba sinina muteekeeko. Njajja kuddiza naye nga akosa bukodyo. Ontegedde? Ontegedde otya? Kikyolowooza school fees. Ndaba bambi abasajja ndaba engeri gye bayinza okuba nga bayinyigirizibwamu mu ngeri emu etategeerekeka. Kituufu. Ate bwe nkirowoozezza omutwe gwange banga gumula. Halo? Wasitukuulira ssebo? Kale. Halo? Omutwe gukuluma? Twerabira tugenda ate nansana banaffe mwena tugamba nansana n'ebitundu ebiranyeewo tujjeeyo nga 27 omwezi kujja kuba gwa Oktoba oguddako naffe tugonjoleko bye tusobola ebyatubirekere Mungu tusobola bimalayo byonna tosobola. Halo? Siraji ne Dora amasuze mutya bulungi wasuze otyani ono abasano bateeka ku majinja amagezi g'empolo omukazi okwenda okukuuma bbaawe nga mulamu
aleke kumusaba sente za school fees. Wabula sente za school fees zivaamu obulwadde bw'omutwe. Amuleke yekasaba abaana akasente asasula abaana gavumenti erimanye kyerimuwa. Anakibeerako paka ddi ekyo. Naye omusajja kali takola. Ateeka okuba akola. Naye agamba ziba tezazibuzi. Ntayogera ku ssente omutwe gumuluma bulumi. Biriyo talya omutwe talya. Aleke ebyawaka abigula. Ne fees zakazitwala ekibajja ekinene. Naye okay tusooke tulabe yali abikola. Yali abikola nga tanafuna accident. Amugumiikirizeemu. Baba yali abikola amugumiikirizeemu. Katufune bano kye bagamba ne fees zituuso bate kyevanda bagamba mugende masomero gemusobola. Baba yali abikola amugumiikirizeemu. Ayinza okuba China ekyongobero kyayitamu. Teguzo obutawona paka. Kale katulabe n'abano kye bateeseza tugende ku message zamu. Amanya gange nze Anete Nakawa. Amanya gange nze Faruku Lugolobi. Yakata abasajja bwe batyo. Nze omukazi amagezi gumuwa. Kumanya nti omusajja yeekwasa si mulwadde omutwe gwawona kyakola. Agume makazi alabirira abaana be oba school fees ajiwe. Akati sebo ku mulamu ogwo ku nsonga eyo. Nsonga y'omwami oyo n'omukyalo oyo. Nze namagezi gempa omukyala. Omukyala agume makazi abeere nga alabirira abaana abo kulwaki kubanga tembeera y'abasajja zinenako bakazi abasinga ffe abeerabirira abaana baffe kubanga omuntu singa omutwe tugwawona singa akiza ne bagenda mu ddwaliro nti omusajja oyo eyo byeyekwasa nti yafuna accident tetuganya accident yagifuna ne mukyala wakimanyi nti yafuna accident naye ku nsonga y'okulabirira abaana omwami oyo bw'abanga akola buvunanyizibwa bwe okusigala ng'alabirira abaana newankubadde embeera eyo weeri kuba kati yawona naye katolaba ya omutwe gujja abaana nti noki nga bagenda ku ssomero gwekwaso alimba yawona dda talinawo ngeri ki gyatugamba nti mulwadde alinda kiseera ky'abaana kutuuka kuddayo ku ssomero olwo n'alyoka akaaba omutwe kyalina okukola atwale obuvunanyizibwa bwe abeere ng'alabirira amaka ge ng'amaka gatambuza bulungi kwasa singa mulwadde baligenze bombi nibetegereza nibamukebera nibalaba naye omutwe gwawo enomukyala nga waali naye omutwe gwawo nadda gwekwasaga kwerera abaana naye bamba omukazi tafaayo n'omukyala era kyemusaba tagwamu maanyi kubanga abaana babe n'omwami we baana baabwe babiri omukyala oyo afube ennyo oba omusajja tayagala kulabirira abaana essaawa bwetuuka ey'okubaweerera ng'aweza mulwadde omutwe kyalina okukola omukyala afuba anoonye nga bw'asobola abeere ng'alabirira abaana be kubanga abaana baabwe babiri tajja sente zaabwe ziriko abantu bangi sente zaabwe ziriko abazadde ziriko abaana ziriko omukazi wawaka ziriko kashaididisi ziriko w'oluganda naye ffe abakazi baffe sente zaffe ziriko abantu batono baana bo ne bazadde bo bokka kyeva abasajja tebakyatereka sente bakwana nnyo omu aba talina omulala asobola okubeera nga alabirira abaana abo naye ng'omwami ye yeekwasa bwekwasa ensonga y'omutwe ye yeekwasa bwekwasa omwami mulamu nnyo wabula tayagala bwagazi kuweerera abaana be okwana kutwala sente nyingi kyova abasajja tebakyalina sente ya mbokwana kutwala sente nyingi kyova tebakyalina sente bukazi bamusasanyizako nyingi mugoba abakwana omugaitwala sente zizeeka yazibala kakati omwoleso gw'okuzimba home and construction expo fe tugutegese mu Oktoba nga 14 paka 15 wali ekololo mutwalo gumu jango yigo obukodyo bw'okuzimba n'ebira byonna n'ebintu byonna okuzimbisa bibera mu byo katukwata abantu bona avunanyizibwa mu by'okuzimba abatunda cement material banaffe bamanyi okuzimba banaffe abayina bazita apartments ya kati nga gwezononya ate abazimbye ku nyumba ezaddala kiki ekikozesebwa abaplamba bamazzi atuba nabo abakubi ba plani bonabeera mu kifo kimu n'ebintu ebyomulembe ebiryo kikololo 14 paka 15 wetujja okubeera awe kololo ono n'agambye good morning team ekyencha please let the lady endure and pay just for 3 years jerwa je babakola muna sigedde Dr. Kaliyo Dennis Magami mwe bali kuweereza nze natiliz ba wanatama ekyotera ayagala omuntu we oyo
oyo omusajja alimba ekyenkya nze Jackson Waswa Enyenje mukono omwami alabika mulwadde naye omukyala akigumire kitaka mayanja agambye ekiboga kituufu stress eyitiriza okubanga yemususeeko nze mwami naye omwami okay assalamu alaikum Dora ne Siraj banga ddene nga siteesa omusajja alina kyeyekengera ate alina kyasirikidde kyanoonyereza Ibrahim Entebe nze Kalunda Benedicto Mukasa Emubende kirungi omusajja tayagala kuwerera nkimanyi nti omusajja tayagala kuwerera mwasize mutya tusiime empeereza ya mwenzi omugagga Fuge Tamale John Emagala nteesa nti omusajja oyo ati abuvunaanyizibwa Andrew Wampamba Esembabule omusajja alina okukola omirimu gye gyateekeddwa okukola ze nesitali Emubende Sole bambi naye oluusi kituufu naye alina okubanga alina okukola entegeka mwe bali kuweereza nze Hasimu mukimanyi nti oyo omusajja alimba bulimbi nze omugagga Saulembo Nabweru MP2B Nansana municipality omusajja alabika mulwadde bambi Nabweru buli woyita abantu balinze ekivulu kya Bukedde Dora amwasuze mutya ono omwami oyo alabika alimba yaganze namakula omusajja mufere nze Pfizer Weru twakowa requirements wabula kyokka ne gavumenti esirise mwe bali kutuweereza wali omwami yaŋŋambye bano abeeri Rwanda Yusuf Bruno bali ku muzikiti gwa Gaddafi Nyamirambo bagamba erinnya lya Namara libatawaanya okwogera etegedde n'ekibuga kibayita Kikyokyo Gasibo Nyamirambo bali Rwanda kitegerekeka bagamba Namara litawaanya okuteesa kati waliwo n'ateesa muta agambye agume kubanga bagamba nti mu bulungi ne mu bubi naye amagezi gemuwa amugambe omutwe nga bwe gukuluma n'okulya tolya naye omukazi mukama amusaasire Nsubuga Christopher wa Everett Real Estates kwali nnyo abo nno basponsor baffe ateera mu kugenda enansana tujja kuba nabo ku ground kola olunaku oli big nnyo okuba nkyokera ku Lega TV bwotyo ssebo kale twagala tumulemu katono nnyo tukomewo tumale okuwummulamu Faridi ajje n'ebyemizannyo n'oluvannyuma tudde n'ebirala nabyo tubitegeere Awa Muchenja nga kakutusiddwako Prestige Magellan. kubeera ng'oli ku Bukedde TV1 agenda mu maaso n'okubeera ng'otraba yonna gy'osinziira tugamba nti tweyanzege ffe tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tutambula naawe mpola mpola onaku z'omwezi 18 mwezi gwa Septemba mwaka gwa 2023 kitegeeza nti olunaku luno olwaleero lwe lunaku olutuufu olw'abaana okudda mu masomero gavumenti lwe yavaayo n'egenda mu maaso n'okubeera ng'eteekawo atafunye ssente zizza mwana ku masomero ate weekaka togwamu maanyi genda maaso n'okwogera n'abasomesa ate namwe abasomesa senga omuzadde akutuukirira nawe genda maaso n'okulabika nti nno oli mugombo kubanga ffenna golo yaffe eryemu kulabika nti notufuna bannayuganda nga baasoma Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde jjo wano ng'ajaguza amazaalibwa ge Kololo yagambye nti ye tayagala bapiza nti kuzaala bapiza ati ayagala abeere nga ayina bannayuganda abaasoma kyova olaba yavaayo n'ateekawo UPE n'ateekawo ne UCE bw'olaba nga amasomero aga private togasobola genda maaso n'okubeera nga abaana batwala amasomero ga gavumenti kubanga ate kikwewunyisa nti eyo gye musomeseza abaana gye babaseera ssente ate tebalina mirimu gye bagenda kuwa baana era abaana bamala okusomera gye mubataddewo ensimbi ate nga bajja mu gavumenti ate nga banoonya emirimu so mutwalire ddala mu gavumenti asomere ddala ku masomero ga gavumenti asobole okubeera nga afuna emirimu gya gavumenti Uganda efune abantu abayivu naku z'omwezi 3 omwezi ogwa Rabiul Awwal kiba kitegeeza ntuyingidde omwezi ogwokusatu ku kalenda eno ey'obusiraamu tutambula nagwo mpola mpola era nga twagala tulaba ate enteekateeka nga bwe zinaagenda mu maaso n'okubeera nga zitambula mawulire mangi agatambula mu ggwanga erya Uganda nga tutandike n'empaka zino
ze bayita ez'amasaza aga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri we twogerera ng'empaka ez'amasaza nazo zigenze mu maaso n'okulabika nti nno zitambula newankubadde olunaku lw'eggulo zabaddemu olunaku lwali lwa mukaaga zaali mu Kigoye Obwezinge nti omupiira gwe baali bagenze mu maaso n'okubeera nga bazannya wakati w'essaza lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda erya Buddu ate kw'oteeka essaza lino lye bayita erya Kyaddondo. Omupiira guno gwayiika mu ddakiika eyongebwa n'eddakiika nga 5 ku 7 okubeera nga gukomekkerezebwa nga Buddu omupiira guno yali egukulembedde goolo zaali 2-1 mbu abaagulimu ne baŋŋamba nti abakulu bano aba Kyaddondo baali bakubye ekolayiza kati Bukedde agukuwandiikiddeko n'agamba nti guno gulinze kakiiko akafuga empaka zino ez'amasasa. Jjukira nti Agisejjengo yali yabagamba dda nti empisa ezayolesebwa embi ku mpaka zino ez'amasaza mu bibinja tayagala zireba ku luzannya lwa quarter final naye nga zeetobeseemu era Bukedde alina ekifaananyi kyakubidde ng'omusajja akutte embukuli ayagala kubuukula munne ate nga enewalala abakulu abapoliisi bagenda mu maaso n'okubeera nga boogera n'abantu gwe gw'omupiira gw'olengera ogutabadde mwangu nnyo wakati w'essaza lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda erya Buddu ate kw'oteeka ekyaddondo ekyasinze okunnuma nganze kubanga ndi munnabuddu tekisookera ddala nti omupiira guno gwabadde ku kisaawe ekya Homes Darren Egayaza ajjukira nti ekisaawe kya ssomero tetuyina bisaawe mu Uganda ne mu Buganda kati abaatuwadde ate ku kisaawe ky'okusambirako omupiira bwe libanga ssomero bwe bakuba tiya gaasi ng'abaana bali ku masomero olaba embeera eri awo agenda kwekyanga omupiira gugobe ku ssomero nga n'abaana tebakkirizibwa kubanga abazannya omupiira. So bannange abawagizi b'emipiira mwagala omupiira naye mugenda gweyonoonera olw'okulabika nti nomuba temumanyi mateeka. Omupiira muganda gwe muzannyo ogulifane bakkuba n'okkiriza n'ogamba nti naawe kolinda oludda ku mupiira gwina Return Lake egenda kubeera mu MRG mwalirinze ne kiggwereyo mu Masaka Auction Ground nga mumanyi enteekateeka nga bwe zitambula naye nga abalala abazanye bakulu bano ababuvuma bakoze 0-0 ne Mawokota ate nga Bulemezi yakoze 0-0 n'abakulu bano ababuweekula olwo Gomba yabadde Saidi Zawali ekanoni newangula egoolo zabadde 3-1 nga abakuba abakulu bano abasingo ye buvuddeko bawangulako ne ku kikopo. Bwe tuvaakaawo ne tugendako mu mpaka eza University League ezagenze maaso n'okubeera nga zitojera ng'ajjukira nti no University League wakati w'abakulu bano aba Makerere University badde batuuka n'abakulu bano abakyambogo biragwa agenza okukomekkerezebwa nga Makerere University ebala egoolo emu nekiraga nti no yatandise na buwanguzi mu mpaka zino eza University League eziteebwamu ensimbi mikwano gyaffe aba Pepsi era nga zigenda maaso n'okubeera nga ziragibwa butereevu ku mukutu ogwa Urban TV olunaku lw'eggulo mwazirabye One Luo ate kwoteka TV East ne Bukedde TV2 tugenda maaso n'okubeera nga tubatuusako enteekateeka ezo nga bwe zitambula esaidi eyo. Bwe tuvaakaawo ne tugendako ku ttiimu y'abakulu bano aba KCCA bayita aba Kampala State Council. KCCA yabadde mu ggwanga erya Tunisia ng'etuuka ne ttiimu okuva mu ggwanga erya Saudi Arabia